Ennaku zino mama takyanoga, sukaali takyanoga, balabika katuuka mulansigo. Omuyimbi King Saha wuno eno mu freestyle sukaali takyanoga munange eside eno ebadde trading wali ate ku mukutu ogwa TikTok ate nga ku side yemu omukulu munange Bobi Wine ne Nalukoola munange eside eno era nga bolaba kakati ngena kubeera nga ntandika ne Bobi Wine ko sate ne Nalukoola ate masa wonji gene freestyle eno eya King Saha era nga munange nga nkuzize eno Bobi Wine ne Nalukoola jukira ntino bukyanga balangira Nalukoola akubeera nga yayita muko wali ateeka wembi babadde tebaddanga mu ku meetinga era nga munange beeguddeko eside eno era nga batuuse bonna mwana mulenzi munange ate Bobi Wine ne Nalukoola batuuse bonna wali ku kitebe ate ekya NUP babaddeyoko ne press conference muganda wange era nga etambwidde ddala bulungi nnyo wali kasooke tulabeko munnange wali Bobi Wine nga bali eno munnange ate nga bali mu kitambuliza ddala bulungi nnyo kasooke tulabe ate ebiriyo eside eno. NUP everywhere. This is where power is, because we are people. We are people. Now you are hearing gun power. First they don't use reasoning, then they fight to reason, then they go back. We are ready for them. This morning I said, Mr. Secretary General, that let them go to court, we will find them there, crush them and leave them there. We have the ability in everything. Waliwokawa badabanzo tuzanyisa naye mubisigadde pozinga Kyagulanyi president. Bwekityo nno ate munnange ate bwekitambudde wenti wencekinzeko ate ku mukulu Bobi Wine munnange era nga boolabyawo ku katambi ako akabadde ka trading nga wali ku mukutu ate ogwa TikTok kati kankugyeko ate nkutegeezeko nti no King Saha waliwo freestyle ebadde egetinga viral ensangi zino wali ku mukutu ogwa TikTok King Saha bannange ono ye muganda wange ate ye ennaku zino mama takyanoga, sukaali takyanoga, balabika katuuka mulansigo. Sukali naye takyanoga, yabanywanga ebbiri tunywa 10 tebikyanoga, abakakira mutugambe boyi n'abakinyala tebikyanoga, sukali wammwe ne mumuseera nga tamazima naye takyanoga, abanywanga ebbiri tunywa 10 bisukali tebikyanoga, ne mu bituseera ebitakyanoga amazima byo tebikyanoga. Mutugambe tudde kuhani mubisi gwenjuki kuba ize naye nga mazima tebikyanoga nesukali atugambye nti nno nti sukaali takyanoga mbu munnange wuuno eno ate bwali mukakasa mu freestyle eno ebadde egettinga viral bwenti era bwekyekinzeeko ate ne ku King Saha ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo kakasa nti nno osubscribinga ubeera nga tonaba ku likinga video naye ogilikinge osharinge kibeere nga kitambwira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo.